Greetings. I hope everybody's doing okay. Now this is a quick one tugenda kulawunya for starters. Bw'ogamba nti akasajja kano tokeera liikiridde oba olimba. Ekituufu kiri nti bw'ogamba nti tokatidde oba olimba. Awo kabadde katuuka mu kuziika kw'omugezi olunaku olwaleero Lieutenant Major John Kazora eyatuwandiikira akatabo ke bayita Betrayed by My Leader, we yasayitingira n'atugamba nti Museveni appointing abantu okuva mu regions ez'enjawulo abali prominent simply kusanyusa regions ezo, wabula talonda abantu balina maanyi, alondayo bikimbuyege okuva mu regions ez'enjawulo asanyuse abantu b'omu kitundu ekyo balowooze nti nabo balinayo omuntu ow'amaanyi mu gavumenti, yet in reality Museveni aba alonze kifaananyi. Sooka owulire wano, omusajja abadde atuuka mu kuziika kwa Major oba kwa Lieutenant Major John Kazora. Laba enduulu ebadde mu bitundu ebyo. Nkudiremu bw'ogamba nti akasajja tokeera liikiridde just oba olimba, atuuse butuusi mu kuziika enduulu n'eraya. Weebuuze noonyayo ka vidiyo kamu akafaanana ako ku mukolo gwonna, togenda kasanga, togenda sangayo omuntu gwe baaniriza bwe batyo. Batuuse n'okugamba abantu bakkakkane, naye ng'abantu bonna be bagamba okukakkana be beebitiibwa abavudde mu regions ez'enjawulo. Ndi wano okujjukiza nti mu kifo kyekimu wabaddewo ne Deputy Speaker Thomas Tayebwa. Nkuddiramu oyo omusajja oba tomweranyiikiridde oba olimba, eyo kibayita omuntu ali blessed, omuntu ali favored, omuntu Katonda gwe yata. Eyo fuloti ogirabe ey'abasatu, eyo girabe edduka, eyo trio girabe edduka. Vidiyo eggwa bweti, osobola okuddayo ne weepikamu omukka nga bbaluuni, osobola okuddayo ne weekyanga-kyanga, eyo gye munywera amalwa abamu ku mmwe gye mugayiza ebikoola ng'embuzi, osobola okwekyanga-kyanga. Naye mu presence y'omwami oyo, oyo omwami bw'ayingira mu kifo ogenda kutoniwa. Ne woba oli munene ng'olinga DJ Nimrod, oba ng'olina olubuto ng'olwa Kasuku, oba ng'oli munene nga Jenkins, trust him, mu presence ya Robert Kyagulanyi Ssentamu ogenda kutoniwa, obeere nga kakalaamu. Ago ge maanyi g'oyo omwana, taliiko kitundu. Buli region gyatuukamu aleka evunnamye. 2026 yo protest vote, okalonda okakuuma, okalondoola tugenda ku kabanja.